ensonga za cases enamaze agayanjadde kibuga kumpi na Kivubo. What's going on? What's your take? Abantu bafiridde mali mpitirivu nnyo, abantu bali mu kulajana, bali mu kukaaba, tebamanyi kiddako olwa redevelopment works zigenda maaso. Nakugamba wano muganda wange Kungu, waliwo ebitakolebwa bulungi. Mu Uganda enkulembera y'ekibuga eyina emitendere ebiri. So nga ssemateeka ye yateekawo gumu, naye ne bakola etteeka mu parliament eriteekawo omutendere ogwokubiri. Kimenya ssemateeka naye tewali yawaaba. Olaba article 5 eyo ndowooza egamba Kampala located in Buganda shall be administered by the central government. Yes. Kakati clause eyo ey'omukaaga negamba nti parliament shall make a law for the administration of Kampala city. Kakati bw'otaputa articles ezo ebbiri, kitegeeza parliament etteeka lye yalina okukola lya nfuga ya kibuga by the central government. Tewaliwo buyinza parliament bwe yalina kuteekawo bannabyabufuzi. So n'olwekyo parliament esobola okukola etteeka erimenya obuwayiro bwa ssemateeka, naye tetwakigendamu ekyo kubanga nti kirina mugaso. Abantu baffe balina okujja bakulembere. So n'olwekyo bwe wajjawo sections bbiri ezikulembera ekibuga, zandibadde zikikwata bwe ziti. One, section eyitibwa KCCA oba civil service bandigiyise bati eyo, ekyo kikulemberwa executive director. The technical. Olese ekigambo ekirungi. Technical wing yo etuula negamba nti kuleerwe abantu bateekawo akatale naye tekalina kubeerawo. Bateekeddwa okuvaawo. Nti eyo yemu kyekimu ekisooka. Kati political wing eyina okuteesa ku kintu ekyo nga eteekerateekera abali awo kuleerwe wawe baligenda lwe bali babagibwawo. Oba kitegeera. Kati waliwo atakola mulimu gwe simumanyi, naye wateekeddwa okubaawo omuntu nga takola mulimu gwe, oba waliwo akola omulimu omukyamu nga tawabulwa. Kakati ekyamazima tetuli supposed kubeera na kibuga nga kiyitamu amazzi amaddugavu. Ekyo kirina okuba bwe kityo. Amaddugavu gala amacaafu maddugavu gali mu buli kintu, n'ensiri nzirugavu kuluma bweti ne wazimbirawo. Kakati ekyo tekirina kubaawo. Naye ate tewaliwo omuntu akkirizibwa kuleeta ttaka n'oyiwa mu buyiina oguziba. Kakati ffe tusuubira, era bannange ffe mututadde mu kaseera akazibu, tusuubira nti technical wing bw'eba erowooza nti omugga ogwo gulina okukulaakulanyizibwa oba omukutu, tusuubira political wing okutuula neeteesa ku ngeri y'okujjanjaba omugundi ogwo mu ngeri ey'ekikugu, okugeza ani gwe bagenda okuwa omulimu ogwo. Bagumuwadde batya? Badvertisinzeewa? Oba tubuulira bwe babanga nga gavumenti ekibakakaatiseeko ne bavayo ne batubuulira nti bakitukakaatiseeko ne tugaana. Tukakiddwa. Naye kakati mwami Kungu ffe tugenza obitegeera nga waliwo asimbamu seminti n'ebyuma. Ne tutandika okutegeera nti guno mwala bwagugaba, waliwo aguzimba, wuli ewa president bamukubye ekifaananyi, bakansala baabo bagugaba. Kakati mutukoza mutya? Mutukoze eki? N'olwekyo wateekeddwa okubaawo amazima agategeezebwa bannayuganda. Ekirungi bwe tuva wano tulina programu gye watuyise barometer. Njagala owekitiibwa Lord Mayor ate nze gwe ngenda okubuuliriza kubanga bambi gwe kikwatirako ddala. Layini gyagenda okumpa nga bw'ajjayo olupapula bw'aba ayinako gwe yali awandiikidde n'awaaba nti bano baakoze kino, tewaliwo agenda kumbulira kintu kirala, ngenda kumubuukira muwagire. Kubanga tosobola kugaba ttaka. Ekyamazima ettaka lya Kampala teriyinza kulaakulana nga tebali wadde bakulaakulanya. Naye toyina kukulaakulanya kifo kiriko mazzi nga toyina
alipoota ey'obukugu eraga nti wano wajja kukulaakulanyizibwa bwe wati yannema president wa Uganda talina bukugu kumanya ti omuntu yawandiika president yawandiika ebbaluwa nga aga nti yafuna okusabibwa okuva omugagga nti ayina eddagala ku mataba agava ku kubooga kwa chane ya Nakivubo namugamba atya naga nti kirungi nnyo nkukkiriza kintu kyabwa katonda genda godly act genda ogoberere emitendera kakati awo fe wetuli president wa Uganda ekyo kye yakola kyayina okukola kusindika goberera mitendera kakati tuli kuba emitendera ba mirundi emeka ebiri kyagala nze kwesiba ku prime minister kuba president bw'abayogedde ate ewoyo tetulina kye tusuubirayo ffe twagala omutendera gw'aba technical n'omutendera gw'abannabi baligiddemuwa ati kakati ekyo eyo directive bwebezze oba proposal the question would have been council okutuula okudiscussing ekintu kya president ekyo n'okuleyinga down mitendera ki kubanga mu KCCA act bayina obuyinza obwabaweebwa okay council tetuula nga technical tezze basobola babuuza nti mutuwa alipoota ku nteekateeka gye muyina ku kintu kino era twandibadde tumanya council nti yakigaana oba council yakikkiriza nga tolegera ku kya council ngano ebbaluwa eyawandiikibwa executive director wa Kampala gwoyogeddeko wa technical ng'agiwandiikira Lord Mayor. I think Lord Mayor yali amubuuza ku bice bigenda mu maaso ku mwala guno n'amuddamu nti nga 16 okay nga bafunye application eri still under consideration. The authority received reports of unauthorized hoarding along sections of Nakivubo Channel. Blampamfu kunenyiza kujisummarizing. Subsequently, while the physical planning committee was still reviewing the application, the authority received correspondence from the Honorable Minister for Kampala dated 13th August conveying a presidential directive okay on the redevelopment, upgrading, beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel. In parallel, the authority engaged Dr. Chigundu on issues relating to ownership of land, blah 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 blah. Following the technical review, the authority delineated the footprint of the proposed development covering approximately along the physical planning authority at its sitting on 8th September 2025 granted conditional approval of the proposed development. It is expected that upon fulfillment of the stipulated conditions, that company will proceed to lodge an application for building permit. Nebirala. Kakati bw'obanga lawyer yawuliriza ebbaluwa eyo waliwo ebintu by'okutunuulira nga bina. Ekisooka, they received an application. Kakati bwe babanga waafuna okusaba okwo kwali kusinziira ku ki? Did you advertise nti abasaba bajje? Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe kabanga baba advancing grant that is conditional. One, what were the conditions? Twetagozimanya. Were they fulfilled? Bazituukiriza. Ekiddako procedure eyo, omanyi procedure z'okugaba ebintu bya government ziyita mu PPD Act. Either osobola okukola by bidding, competitive bidding, ti abantu ne ba biddinga, oba specialized sourcing. Tikakati mufunye omuntu omukugu twagala bintu bya nuclear weapons tetuyinza kulanga nti company zijje. Atulina omukugu azikola ki? Azikola. Bayita mu mbeera ki? Okay. President ayina waali mu KCCA Act. Naye waliwo minister gwe tulowooza nti akola on his behalf. Yeah. Minister, what was his role? Or her role? Yakola ki? Twagala tugenda kuwoomerwa ebiwandiiko ebyo. Nze njagala babitunnyonnyole kubanga ekyamazima. Minister yakola woki? President our directive. Yenga munabyabufuzi agambye nti mubakkirize bakole.
ebyo bintu kyanabwa Katonda naye Katonda tetumulaba nko ng'azimba ekibuga n'olwekyo kitegeeza muddayo mu ngeri ebibuga gye bizimbibwa kuba Katonda azimbira mu bantu mitendera ki gino goberero kati emitendera twagala kugitegeera bano wa kansala oba bano abakulembeze ab'ekibuga abagaba ettaka eryo kubanga si kituufu ndi tebamanyako singa tebamanya twandibadde twagala okutegeera bakolawo ki bwe bategeera mbadde njagala nnyo okumanya bakansala olunaku lwe mwategeera mwakola ki bakansala well there ne road mayor ekirungi nti ye road mayor agamba bali bakola ebintu nga yetakola ki tamanyi kakati kyetwagala abakola era road mayor kyagenda okusooka okutunyonyola ye ate yakolawo ki okwekubira omuki omulanga bwagamba nti nawandiika bwadde ne ligambwako nnyini lyo nawandiikira ekibiina kyabwe gye bava kakati awo tutandikiraawo mwami kungu tulina okuzuula ani atakola mulimu gwe that we shall understand later but again Lord Mayor ye aganti first of all ye yaina a report ye ku drainage mu Kampala bwe ino okubeera n'ebirala era nga yajanjulirako ne council netamuwuliriza okay era there are allegations nti bakansala abasinga obungi ku lukiiko natenga ba NUP nti bayisa watoko kubanga waliwo enkolagana ey'enjawulo n'abo abali mabigawo development eno nti bayinza n'okubanga bafuna ne kasente okuyisa kino era kubaga yawandika n'ebbaluwa nga wandikira ekibiina kya NUP nga wandikira ssabawanisi w'ekibiina kino aga do something ku bantu bo bano omanyi mwami kungu waliwo ebintu ebinnuma njana kukiddamu eyo gye tulaga malaba wano n'abaana bawandiika bafuuka ba social media warlords naye bo tobanenya tebakimanyi bo balowooza nti ekibiina okubeera nga kyekisinza ababaka abangi ne bakansala abangi nti kitegeeza nti kyekisinga omugaso mu kulwanirira eddembe oba mu struggle si bwe kiri wali olaba ebiwuka bino bye bayita bisigga mumanyi teriyo kisolo kikisinga magulu mangi era ndowooza n'enjovu yeewuunye egamba oba agakozesa ki kubanga gaba mangi naye omugaso kyegeetisse temuli n'enjovu eteka okuba etunulira sigga yeewuunya lwaki siga alina obugulu bungi ng'ate tebumuyamba ogambye yeebuuza oba kati obugulu buno bwonna bwetisse eki kakati okubeera bwali etisse eki kubanga njagala okutegeeza kakati ebyo biki bye baakoze omuntu afiiriddwa ssente omuntu afiiriddwa obulamu abantu tugenda kutuuka ekiseera nga emmotoka yo amazzi gagitwala olaba naye bo babasindika bangi abantu balonda manvuuli obubonero bwa manvuuli sina manvuuli kuba singa bagenda bazisuulasuula abantu ne bazironda ogamba bandizikozesezza njagala okukutegeeza muganda wange kungu ekiseera kituuse tutereeze obukulembeze bakansala bapapiriza okuyisa kino oba n'okupapa bakansala bano baayisa ekintu kye batamanyiddeeko ddala ekyamazima emyala girina okukulemberwa girina okukolebwako naye bw'obanga tofunye environmental impact assessment report eya science n'omala okwata ku kifo kyonna ekiriko amazzi osobola okuleeta obuzibu nze nina biiki eyo enabugabo naye bwe twalinga tugikola waliwo kye bayita backfeeding eyo kuyoola ttaka nga wakkiriziddwa n'oyiwa kubanga zisooka kuba ntobazi ntobazi zaali zayiika nga 10 nga naye olina oziyiwamu ettaka kati ate oli okwokola developments ez'enjawulo weesange ng'ate ebitoogo by'oyagala ate olina kusimba bisimbe twagezaako katono omulundi ogwasooka kate ennyanja yekutulemu so n'olwekyo ekifo ekirimu amazzi tebamala gakikwatako bukwasi nga tebamala gakitaataaganya olina kusooka kunoonyereza jjukira bwe twayitako mu kaseera gye kavuddeako ennyumba zonna ez'abali ku nnyanja ezisinga ebitundu biramba ne babiwamba amazzi ne gabiwamba so ebyo ebintu birina okubaako okunoonyereza okw'enjawulo munnabyabufuzi ago amagezi tagayina n'olwekyo twagala alipoota ey'obumanyi ey'obukugu
yasinzirwako okuteekateeka ensonga ezo. Ekyokubiri, twagala approvals ziteekebwe ku mmeeza, kubanga president wa Uganda tayinza kukola technical approval kukukwata ku mwala. Tekisoboka. Obo mumanyi tabukola ki? Tabuyina. Lord Mayor ogambye yayina programu ye gye yateekayo, simanyi oba ye yennyini ate yaginoonyerezaako oba yayina select committee. Abantu bano batukolera ebintu ebiriyo. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 nsonga za mwala n'amazzi aganjadde mu kibuga Kampala nga bwe tulaba olunaku ganjadde olw'okuzimba oba okukola redevelopment ku mwala gwe Nakivubo. Abasuubuzi abaafiiriddwa emali yaabwe, Saba Minister atugambye nti President ajja kubawa support, si compensation but support. Naye nga sinabagenda okkiriza katono nnyo nkuzannyire ku ddoboozi lino nga ham naye ayogera ku nsonga eno nga sinze ndeta amazzi tukwataganire wamu. Katuwulirizeeko katono nnyo ebigambo bino. Nga tumaze okukola buli kimu, ayagala kuyambako kusumbuusa support, si compensation, support. Okubakiza abantu bonna abafiiriddwa ebintu byabwe. Abasuubuzi abafunye obuzibu mbakubira omulanga ebisi bituufu era tebagenda bakompensatinga. Nze siri nabbi naye nkimanyi nti okwo okulirira kwe babasuubiza tekugenda tuukirira nga bwe baali baliiridde ani. Musanyufu wako bakama baffe bazwano leero muwulidde abantu bangi bagamba twakuwa hamu azimba omwala kyobola bandize ebyantu byafulani. Sijja mukudda mu kusonga kuno n'oli ekizibu ekiba kize ffena kitukwatira wamu era nnyolero wamu n'abantu bonna abafiirwa ebintu byabwe. Wadde naye kama kwogera ndi mpikirivu kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga bwaffe ne bajja batukwateko mu mbeera emu oba endala. Esooka eri tekiniko batugayidinze ekyokukola n'ekyokubiri baleese bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala. Kwani mu scenario ezimu ze twalina nti amazzi agasinga agava waggulu gati gannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya disitulikiti. Katugenda kujjayo embeera batukwatagana ne kesisi tulabe gye tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka muki mu mwala. Kuba mwenna abawangala wano ku mwala mukimanyi nti enkuba weetonnya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzimba guli kitegeeza nga guli wansi, kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi. Kati ekizibu ekiriwo ekyere kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala. Era abakulu bano bagenda tugayirira bulungi tulabe nga kiggwawo. Naye bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku buli kimu kikola ki kisoboka. Naye nga hamu si atonyesa ki omwala twabugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 netugaziya negufuka gwa mita 12. Guno omwala twaguprojectinga mu nkola yagwo n'obugazi bwagwo nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'esanvu okuva ki okuva kati. Kati onogo tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzeemu amaanyi Uganda erina okukola ki okulaakulana. Kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda. Tugenda kulinda abazungu babagwira bajje bakole ki batukuŋŋanye. Ebyo byonna bye tukola it is social economic transformation. Omulamu Munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe tubadde tusaba tukwatagane wamu tuwagire kuba basinga sente basobola ozijja oba ne banyiiga ng'abo kati n'anyiiga n'azitwala ebungereza n'asigala nga mugaga ne wano ng'akoze eki. Muze mu bantu abavudde bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balabe bakulaakulanya ki ensi. Mwebale nnyo mwebale. Hadi ogambye omwala gubadde bulungi nasitanga n'ekisaawe. Okujjako batangazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanyi abawangaalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga Kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda. Bannaffe bajjanga ne bagwamu lwansonga gwabeeranga openi nga okubeera openi mutemanya na mwala gukola ki weguli. Abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki. Kati ate omwala guno gwali openi baffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusula mu ki mu mwala. Kati otusula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ki nekifulaadinga. Kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagituwa naye ne bagamba nti standard ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne Kazambi akulukutira kungulu ate nga guli anisefu ku bantu bagenda okujja okulaba ki omulidde hama ayina mu ku nsonga
kati tuwagirwe Munnayuganda awagirwe wabanga alina enkulakulana gy'aleeta bali ekyokubiraga nti omwala gwali open nnyo before obana kati abantu gabayiwa mu kasasiro bateekamu ebitambi n'ebirala. He's coming with a solution. Anti kati mutuufu naye kati gwe bwokebera ebivaamu, is it a solution or a problem? Tukuba tewalayinza muwakanya kyakola kituufu bw'abanga ye solution gy'aleese, naye ate nze ndaba kati buli ayogera ku kye bayita postmortem. Kyekyassa omugenzi omusawo ne bw'alaga obukugu obw'amaanyi mu kuziika, ekyamazima tebibaamu makulu. What are we looking for? Oba omuntu yakoze eki? Tutunoonya ani yawaayo omwala. Kati nze njagala kiri ekyamazzi bwe gabanga omwala ogwo okujjula oba amataba okujjaawo nga kyavudde ku bikolebwa mwala, kitegeeza byali bikyamu. Kagamba teweetaaga kutuuza mu kiraasi bakusomese otegeere nti ekyakoleddwa kyakolebwa mu bukyamu. Kati kye twetaaga tunoonya who is liable. Tewali nga tetunnaddayo ku kiki ekirina okukolebwa, wateekeddwa okubaawo okuyimiriza ebigenda mu maaso ate ne tuzuula who is liable. Ani avunaanyizibwa ku buzibu obwatuse ku bantu. Kati ekyokusatu kyekirina okukolebwa in the circumstances okutereeza bintu bisatu, kubanga ebiriwo byonna biraga nti ekyo kyabadde kifu. Kakati bwe kibanga kyabadde kifu tulina okunoonya bwe tuvunaana, tulina okunoonya, tulina okiyimiriza. Ekyokusatu tulina ate okuzuula kiyinza kukolebwa kitya mu butuufu. Tewali toyinza kuva eri nonyinyonyola nti omwala gw'abendi. Omanyi kakati omwala ogwo baguyisanga mulalu, wali olabye omulalu ng'alya mu bisaaniiko. Oyo omulalu oyo bw'oba oyagala bamutomere olabe lwazuukako nnyiniyo nga amaze kutomerwa, nga mboze mutomera. Bambi mulalu wattu abadde talina kyakola, abadde talina mutawaana. Kati tetwagala Uganda ate tugiteekemu eyo embeera nti wamala ate kujjawo bino ne tulyoka tufuna abadde aganyulwa tewaliwo omuntu yenna aganyulwa mu mwalo ogwo. Nze nate nze nalina ekirowoozo kirala, nze nali simanyi nti balina guziba. Nze nali nkimanyi bwe twalinga tusoma nga batusomesa means of transport nga ne water transport yemukuzo. Nze nali nsuubira nti omuntu ayagala okukulaakulanya omwala ayina kukulaakulanya ekisooka amazzi geeruke, ekyokubiri sipiidi etegerekeke, ekyokusatu bateekeko means of transport ku mwala. Omanyi bw'ogenda mu mawanga nga bw'ogenda Amsterdam n'ogenda Amsterdam osobola waliwo eryato erikujja ku dduuka gundi ne likutwala ku dduuka eddala. Kitegeeza nti osobola okuzimba ku mazzi. Wano Uganda abannema baffe baasoma biri ebyedda. They were conditioned to believe nti eno erina kuba third world nga yo gye tukuumira obutonde. Bo bali ba industrializing effeno nga tuli mu myala na ntobazi na bibira nga tubikuuma butiribiri. Ba industrialists babeere nga bonoonya obutonde ng'eno gye tufunira kaboni nga eno kakati nga ffe emiti gyaffe n'ebirala ffe tukola kye bayita dressing up the jumps. So njagala okutegeeza naffe tusobola tu industrialize, tusobolera ddala okuzimba ku mazzi kuba waliyo ebibuga ebiri ku mazzi. N'omwalo ogwo omuntu eyalina okugukwata yali talina kuziba muzibe naye ng'asobola okuguteekako ebintu ebyokujooga. Bannakampala wano nga wataddewawo akameeri basobola okukolerako zi birthday nga bwe zibatwala eri bwe badda. Ng'ogukoze nga bwe gulina okubeera nga sigukyali ogwo gutwala amazzi agalimu ebisaaniiko n'obubi. Naye ono bw'abanga ye ate yajja kubikka mu bikke twali tulina otegeera ekyo kyanoonyerezeddwako kitya okubanga tekirina buzibu. Yes. Well, njagala tumaliza ku nsonga tugende kusonga ya Tanzania, but so there someone here saying ekizibu ekisinga okuba ekikulu wano si kuzimba oba kutereeza mwala naye kukikola nga tewali plan.
kati ebena tubyagala kati twagala okutegeera kubanga bw'oba tonnabeera approved plan zizosooka okuwaayo ebyo byonna twagala bite kuba tuli mu postmortem bw'ogenda Egypt waliwo ekifo kye bayita Zamalek Zamalek eyo ono River Nile weetuukira waliwo n'emmeeri eya hoteeri nakolerayo ne birthday waliwo omu ku baclients bange aba Egypt Trade East Africa yampa ekirabo nga family yange ne bantwala n'enkuliza eyo birthday yange njagala okutegeeza muganda wange bw'otuuka eri olowooza River Nile eri gyesibuka era gyekoma bo baagikulakulanya teringa wano we bakutwalira mu kaato ak'ekiti ng'olabe weesibuka naye nga ne woolaba wennyini tubiraba bali eri baakulakulanya River Nile yo yafuuka kya bulambuzi obw'ekitalo ate obusingira ddala ate gyesibuka so n'olwekyo kyangu okukulaakulanya water body naye twagala scientific basis sustainability tulina okumanya plani zizajja environment management report yajja abakkiriza basinzira kuki era waliwo okukkiriza sitwetaaga kutubuulira kubanga presidential directive yo yagamba followinga goberera emitendera emituufu kale yo yakyejjako era kakati nalabye ataddewo ate mbu banoonyereze anti agenda kati kusiba abantu kubanga ye yagamba mugoberere emitendera kakati emitendera gye twagala okunoona ekiwandiiko kikiri wano president w'eggwanga mugoberere emitendera bwe yali afundikira wano in fact ekyo yagamba bwati president yagamba nti his proposal is imaginative and simple. Allow him to cover the channel after cleaning it and strengthening it at his own cost. What a really godly proposal. How will he recover his money? Simple. Allow him to build properties above it that will bring back the money. I approve the plan. Help him execute. Naye wali waggulu kiri kyobadde oyogera. Ham points out the fact that the channel is open, invites people to throw in rubbish, including plastics, feces, etc., all of which disgust the people. To lead brother nebirala. He approves. Yes. Kati okiraba aina ebintu bingi bya pointing out president wa Uganda. Agambye mulimu ebyo mulimu feces na biki eyo ne ina kuba report. Ngeri scientific. Ekyokubiri nti which disgust the people. Ekyo nakyo tulina okimanya. Which people yabalabawo because tagenda ngawo. The political wing ebadde ino kuba na report eragira ddala ekyo. Kuba yo ye ino tuwe ekifaananyi. Tokaga nti yagambye. Kati kiri kyo badde gamba Minister Minsa Kabanda nga wandikira ID ebbaluwa. Ekyo kyoyogera kijja obulungi. The developer should commence with the ground preliminary site preparation works like site clearance, cleaning, and then blocking of drainage water passages immediately as directed, with proper site holding and project signages. Yes, this presidential directive should be implemented sufficiently and effectively. Kati so njagala okutegeeza ffe tetulina lunaku lwe twagala kuwuliriza mutuufu na mukyamu okujjako nga bonna batubuulidde buli omu kye yagoberera. Thank you. Tugenda Tanzania ninga sinaba honorable kutwala eyo. There's something that has really shocked the nation. Honorable Yoweri Ssenyonyi avuddeyo leero ne yeewuunyisa eggwanga bw'agambye nti ayina obujulizi era nti yawuliddeko nti abo abakulu bazemu ne beegabira ensimbi. Ojjukira service award? Njijjukira. Ey'ebitaano. Kati yajjudde. Bayongereko bina. Atuwuliriza. Amawulire okuva mu nsonda eneekusifu wano mu parliament nti ba commissioners ba parliament abana bazeemu okwewa akasiimo ke bayita service award ng'akaluli era nga buli omu mu weeks eziwedde kwaba abana yafunye $4 million
guno mulundi gwa kubiri nga bakola ekintu kino. Ba commissioner abana kuliko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Matthias Mpuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda campaigns n'ebirala. Era sente zino zayisibwa mu saako eya parliament. Ogezaawo kulaba nti tewaliwo ka paper trail kwe kuziisa mu saako ya parliament. Abakulembeze bano nga bayita mu bantu baabwe wiiki ewedde babadde basaasaanya Kalebule kunze nga bagamba abamu mu birabi nti Ssenyonyi naye bamuwadde akasiimo simanya miliyoni 605 ow'ekibwe zityo. Okusookera ddala kino si kituufu nti nina akasiimo ke naweereddwa era nzize empakanya. Well, ebigo bya Ssenyonyi nga bw'obiwulira parliament evudde n'ebiwakanya gayita mwogezi waayo omukulu Chris Obore. How public affairs are run, we have channels of accountability, including the money given to him. He will say how public affairs are run. How public affairs are run. Kale, chuma changu bwekite okikoza. Hakati. Kati Chris Obore of course yayogerera parliament. Nakola gugwe. Era bw'abanga ayogedde nze sisobola kukkiriza muntu mulala. Kye tulina okukola leader opposition kyalina tukolera kakati kukola kunoonyereza okusinga kaawo. Era n'atuwa obujulizi obusinga kaawo. Okugeza asobola okusaba bulungi entambuza ya sente za parliament kati nga bwe ziyimiridde. Accountant asobola omulaga sente ezo nga bwe zagenze wantu zavuddewa zavudde ku vote ki kakati ni wabaawo abatunyonyola ezo ze bafunye bazijeewa. Naye ng'ekifaananyi ekya parliament kisobola kati kusiigibwa Chris Obole ne tukimaliriza. Okay. Kubanga ya alemera kaga nti sente bazisiza musaako ya parliament. Okubuzaabuza okutrackinga. Simanyi bulungi Administration of Parliament Act obaba ina because if mu East Africa twakola Administration of Parliament Act ngeraga bulungi engeri omuntu jasobola okukozesa okuaccessinga documents under the access to information proceedings okufuna details is a bank account siza parliament. Details ziraga sente je ziraga but uwulire nti ezagenze mu saako zabadde zino nayo ki. Okay. Zagenze ku nsonga ki ate okijja kuba kituyambi. Okay. Oba parliament kati looza yandibadde naye tukolera neteekawo okunoonyereza okwenjawulo babulire eggwanga ku kiki ekyo. Babulire eggwanga ku kiki kigenda mu maaso. Wakati Tanzania Samia Suluhu Hassan yalayiziddwa wakati mu bintu ebyewunyisiza kubanga internet ejibwako kafyu mu gwanga bantu mu kwekalakasa mu bigo ebikulu ebisingwa obukulu obunene Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza bannabyafuza abamanyi tebakirizibwa kuvuganya percentage yawangulidde ku bitundu 98 ku buli 100 a lot. Then you hear the nearly hundreds of people were killed munaku 23 opposition omuwenda kuteka mbanta osoba mu Lusanvu na kubadde authorities there babyegana. What's happening in Tanzania? Samia oyo ekyamazima bwe yali atandika obukulembeze ye yennyini ng'omuntu Katonda yennyini yabumweweera. Ng'oli afa Mwami Magufuli yamala kufa Samia ye nayo n'alyoka afuna buki nafuna ku mukisa okulembera eggwanga. Nafuna ku mukisa okulembera eggwanga. Okufuna obukulembeze obwo tekyali kyangu
tekyali kyangu kubanga njagala ojjukire nti mu byafaayo okuva ddala mu 2015 ebya Tanzania waliwo abavuganya baali abantu babiri okwagala okutwala tiketi ya CCM okutwala obukulembeze bw'eggwanga. Waliwo Membe ne Pombe oyo soko muleke ye yajja luvannyuma era yeti yayogerako nti agenda kwesimbawo. Yali minister mu government eyo naye wa nguudo kati ye yasooka naye yeekweka. Era waliwo ebirowoozo bya mirundi ng'ebiri. Waliwo abalowooza nti CCM yali yamutereka nga surprise candidate kubanga yeti yali tayogedde John Pombe Magufuli naye nga waliwo Membe ne Lowassa. Kati Lowassa jjukira yali ava kuba prime minister naye nga anoonyezza akalulu nga ground yo naye agirina, ayina sente, ayina ground, ayina ki. Naye oba candidate bwabwe oba candidate yaabwe eyo abambulira Lowassa yalinga bolaba amama mbabaze ebiseera bye yali wano neyabuluzaamu nnyo ekibiina wakati abakulu bennyini ab'amaanyi nga beekutuddemu ebitundu bimeka bibiri era ng'obatunulira n'omanya nti kati CCM evuddewo. Kaakati balina enteekateeka yaabwe mu pate nti bwe wajja akaseera ng'ako akazibu kubanga mwalimu ne Nyerere Makongolo mutabani wa Nyerere ye yajja katono naye teyayita ku stage ya esooka. Kati ate Lowassa n'ajja agenda ku stage ey'okubiri bagenda okwagala okumugjamu ku stage eyo n'abalala ne beekalakaasa nti mulimu mugjamu kubanga mwagala Membe yabakola ki ayitamu mu mateeka g'ekibiina. Olwo bonna kwe kubajjamu ne balyoka baleeta John Pombe Magufuli yali tamanyiddwa. Eyo yalinga bolaba protest vote. Kati bwaba banyonyola protest vote ekyaddala ekyo kye kitegeeza okuleeta omuntu nga tasaanidde tasuubirwa. So n'olwekyo ajja afuuka president. Kakati bwajja ye yayongera mu maaso. Kati jjukira ba Kikwete yali tayagala Lowassa nga ate yali president ali mu kuvaako nga yayagala Membe. Kakati ate nga abalala baagala Lowassa. Kakati jjukira kyova olaba nti Magufuli bwe yajja bw'ati yayinamu engeri y'okubanga addaabiriza era oba vice president bugenda okugabibwa. Ekyamazima omukyala Hassan oyo Suluhu ng'alinga ekirabo kye baawa Kikwete ye baamuwa kirabo naye ate Magufuli n'amubonyaabonya nnyo kubanga Suluhu yamubonyabonyanga nnyo naye ensi yalinga temanyi. Kati mu Tanzania abampuliza tibiringa wano tojja kusangayo nnyo social media zaali ziwandiika mawulire tegawandiika nnyo bikwatako kugamba eri oli yali dictator 311 nti yaddira n'abantu abagaggawala ku mirembe gye yali alwanyisa n'atandika okubateekako omusolo ogw'amaanyi. Nze nina ettaka linagula Singida Tanzania naye nga lyali lisalaŋŋana n'omusajja owa Millennium Hotel ng'ali mu kutunda bibye baamuteekako omusolo mbugwe bamubanja 10 years ago ngizo sente tasobola kutunda bibye ne zivaayo. So yayabuwaza Magufuli abantu bangi. Kakati wano mu kufa njagala kubuuka nzije wano mu kufa kwe Ssemateeka agamba nti vice president yakola ki yaddawo. Kati bwe baalaba nti afudde secret service n'ekimanya ne bagezaako obutabikayo adde tebamubikirawo bakyali kimanyiddwa okuza ku ssemateeka nti president bwafa Suluhu adde vice we ngaddawo Suluhu. Kati jjukira ekyo bagenda okitunuulira nga tekigenda bakolera era ne bagaana omubika. Bwe baba bagaana omubika bwe pa kiki nti olwo baagala akolera eshafu ate nga amaze okufa abantu batuwuliriza ebyo byonna bisoboka mu nsi. Mugenda okulaba nti omusajja yamaze okukyusa vice president n'alonda mutabani we Mbidde kati ate n'amala ate ne bakubulira mu ddakiika eno mu ssaawa endala nga 9 nti afunyemu obuzibu naye tugenda kuddamu tubabuulire agenda okufa nga yakyusiza ddaki cabinet. So kyekyali kyagala okukolebwa naye olwokuba nti Kikwete yali yakavaako ng'akyalina
system intelligence information nga kyagifuna ye yadduka mangu n'abika ku BBC so n'olwekyo omukazi awo balina okumuddusa ne bamulayiza okulayizibwa kwe president ono kufaananya ddala kuno kwe bamulayiza wadde nga kuno kwadde kuva mu kalulu kuli bakwanguyangera bwe bayanguyiza kuno n'olwekyo mu byafaayo bya Tanzania okulayira kwa President Suluhu kufaananira ddala okulayira nga President Gwaddira Mbigere yafudde n'okulayira nga agamba alondeddwa bifaananira ddala nga wa byafaayo era ebyafaayo byebyo bijja kugenda nnyo mu byafaayo bya Tanzania chichi nga a disappointing abantu bangi because being a woman abantu bali bamusubiramu kubeera a little bit soft but she has acted contrary to the expectations kati ebyo byennyini omanyi edda ffe twalinga tugamba nti era ntero kyogera wano mwami Kungu nti embwa yetengo mukira gwayo yewuba yebeguuba omukira tegusobola kuwuba mbwa naye waliwo bulaba embwa ng'ekyamazimu mukira gwe munene nnyo ku mbwa n'otandika okulaba nga mu ndabayo eyaddala ddala kirabika omukira gwe gutenga embwa yagwo kati mwami mukyala Suluhu oyo ekyamazima si yabadde akulembera Tanzania era ye mu ntandikwaye yatandika ayagala kukola gye bayita libertarian principle ng'ayita buli muntu abaali battiddwa kubanga abo bagundi batundu baali bweru yawona amasasi ameka kwagala kwesimba ku Magufuli ye yagalirawo ddala democracy era n'agamba nti n'abazungu abo abatanjagala sijja nange gendayo era tenga tafuluma ggwanga nga yakola bibye ng'ekyamazima ataddewo enkulaakulana naye ng'ayonona eddala emirembe so n'olwekyo ono n'ayagala asumulule yakitegeera luvannyuma nti omukira gwe gulina okutenga embwa yagwo era bino byonna bikolebwa ekyamazima nga yeye face naye ye face ye bw'ogiraba ku online oba ku media yanjawulo nnyo ku biba bikoleddwa nga tennajja bw'omutunuliro gwe mukazi w'ekisa so n'olwekyo mukyala mugumiikiriza amanyi okufugibwa kyova olaba nti asobola n'okufumba ne bajjabe ate nga president kakati ekyo kintu kye kya butonda kisobola so n'olwekyo waliwo ebirowoozo ebigamba nti ye ng'omuntu yandyagadde kirala naye nga president avunanyizibwa okukola ekintu kirala n'olwekyo muli batuufu ababuuzizza kakati tusabire nnyo eggwanga kubanga eggwanga kano ke kaseera keririna kokka biri byowulira bulijjo nti all power belongs to the people akaseera kano okuva mu mwezi guno okutuukira ddala mu mwezi gw'okusatu oba ogwokubiri si bwe tukoma okulonda ke kaseera kokka ke mulina power kubanga mugenda obuyinza bukozesa mu buwa bagenda obukozesa emyaka emirala 5 n'olwekyo mwegendereze nnyo abantu bemulonda waliwo abuuziza temwaki mwekwasa bakansala bebo bennyini bemulonda okukola omulimu ogwo KCCA Act eyawukako ku Local Government Act nti bo erina obuyinza obusingako ku bwewa bakansala b'ebitundu eyo gye muli n'olwekyo bano bakulembeze bennyini abaddala abasobola okusalawo okusuula ekibuga oba okyambusa n'olwekyo era etambula bulungi lwakuba waliwo ogusajja awo bagufudde gwa RDC bamuyita Nayebale kyamuzigita Nayebale RDC mupya nno yakajja Nayebale tanaba na kubugumya mbooge bamuyita Nayebale kyamuzigita yakoze kino RDC owa Mubende yakoze eki naye tamanyidde ddala ideology ya NRM yalinye n'awalampe billboard yange ne bagijjayo n'abavubuka RDC ogwo simusango kati ye mukulowooza kwendoza yalowooza nti akolera bakama be basanyuke ogwo musango era tugenda kuwera ennemba ekyo nkikubuulira muganda wange Kungu tugenda kuwera ennemba tewaliwo omuntu yenna mu Uganda akkirizibwa kukwata ku kipande ky'omuntu eyeesimbyewo ogenda kuwera ennemba ne RDC bulungi nnyo nakulabye ng'olina wolinga oyogera n'obukaawo oli mukambwe muzibu nnyo ngoga nti kyewuunyisa ate obukambwe nno tebwabadde ku kujjayo kipande ne bwabadde ku kutunulira muntu ateekeddwa okutegeera ekyokukola ng'ate takimanyi kakati kubanza ekipande nsobola okukola ekirala
naye obuzibu bw'ayina beba abantu abalwanyisa President Museveni mu nkukutu ebbanga lyonna babadde bakyojjanya oludda oluvuganya ng'ate kyekiruyamba okufuna obuganzi ku President Museveni. Kakati ensi yakyuka naye ono ye tannakyuka. Ono yawetanga njovu omanye enjovu teweterawo kati yetoolola ye tannakyuka kutegeera nti awo twavuddewo. Aradisa kwagazaaki sinnaba nakitegeera kayagala otimba ebipande mu kooti omwo ajja kufuna omukisa okukimbuulira kyanjagaza. Mukoze ngenda mukolako petitions nyingi ezisinga zitandika nkya ezimu zijja kubeera kubamuwa emirimu kubanga bambi yasaba mulimu n'abagumu oluusi bagumuwa okusinziira ku bwetaavu bw'ayina ewaka. Naye kakati tugenda kuddira tugambe nti ono mwamuwa omulimu okusinziira ku bwetaavu bw'ayina obw'ebyensimbi naye ate talina busobozi butuukiriza mulimu guno. Aradisi mubisi nnyo bw'atyo omubisi oba omuwanise naye RDC tamanyidde ddala kyakkola. Omanye ebintu bya revolution bibeera bya ideology biba byakumanya ate okumanya kuno tekwetaaga kubanga wasoma so tetusobola muvunaana nti olwokuba simuyigirize. Ekimuvunaanyisa kiri kintu kimu baamuteeka mu kifo mubeera abantu abamanyi ng'ate ye tamanyi. Yateekebwa mu kifo omubeera abantu abamanyi ng'ate ye tamanyi kubanga oyina kulabibwa RDC mu kiti kya President wa Uganda kuba gwamukiikirira emubende. President wa Uganda yakulembera olutabaalo olukomyawo eddembe ly'obuntu omulina eddembe ly'okumuvuganya era n'alukubaawo era asalaŋŋana eggwanga kati nga waava abamuvuganya we badda era nga tabagaana kubeerawo ne bavuganya. Kakati ate ono gwatumye amukolera egimu ku mirimu gye gyatasobodde kwekolera ate akola byakola bikontana n'ebya President Museveni byakola. Ogamba mitani ye naye bale kyamuzigita musajja munene nnyo ne bw'omugamba ogoba embaata n'agikwata tasobola. Maliza nga mbagamba mulonde nga mwegendereza bannabuwekula ffe tutandika nga 10 tugenda kuseetula kamala okunyweza eryo erisajja li RDC tumale oddijja mu mbeera ez'okutawaanya abantu ate tuyoke tutambule tweyagale.